Saudi Arabia egenda kusima omugga mu ddungu ogusinga obuwanvu mu nsi yonna. Ng'omugga guno gugenda kubeerako obuwanvu bwa kilometers 1,200 nga guno gugenda kukubisaamu omugga Kiyira giyite River Nile emirundi 2 mirambirira. Taseguka endukuviire ku ntono. Eggwanga lya Saudi Arabia lyerimu ku mawanga ku lukalu lw'omuddugavu agatudde mu malungu. Wabulanga eggwanga lino lizze litetenkanya okulaba nga livuunuka amalungu gano. Era mu kaseera kano Saudi Arabia eyiteekateeka kuzimba mugga ogukoleddwa omwana w'omuntu oba ogusimiddwa omwana w'omuntu ogugenda okusingira ddala obuwanvu mu nsi yonna. Omugga ogwogerwako gugenda kubeerako obuwanvu bwa kilometers 1,200 era nga guno gugenda kuba gukubisa n'omugga Kiyira obuwanvu, kubanga omugga Kiyira guliko obuwanvu bwa kilometers 600 n'okusoba, so nga ate omugga ogukoleddwa omwana w'omuntu oba ogusimiddwa omwana w'omuntu Saudi Arabia gweri mu kusima gugenda kubeerako obuwanvu bwa kilometers 2,200. Gugenda kuba gukka wansi mu buwanvu bwa meters 4 era nga guliko obugazi bwa meters 14. Nakugambye nti gwe mugga ogusimiddwa omwana w'omuntu ogugenda okusinga obuwanvu mu nsi yonna. Saudi Arabia egamba nti keetondewo omugga guno gubeera ogw'ebyafaayo eri abaana n'abazzukulu n'abajjwa n'omulembe oguliddawo bajjukire nti bajjajjaabwe baabatonderawo omugga era baluubiridde okugoba ekyeya n'okufuna amazzi amalungi mu nsi yonna y'eggwanga lino erya Saudi Arabia. Okusinziira ku bakugu bagamba nti gugenda kuba n'obungi bw'amazzi obusukka mu million cubic centimeters 12. Mu kaseera kano okusinziira ku kitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga UNESCO, omugga ogumanyiddwa nga the Grand Canal oguli mu ggwanga erya China ng'Abachina bo baguyita Jinghang Grand Canal. Mu kaseera kano gwe gubadde omugga ogukyasinza obuwanvu mu nsi yonna ogwasima omwana w'omuntu. Wabulanga mu kaseera kano singa Saudi Arabia ogwayo enaagujjako engalo gwe gugenda okuleebya emigga gyonna egisimiddwa omwana w'omuntu mu nsi yonna, kubanga mu kaseera kano guno ogubadde gugambibwa nti gwe gukyasinza obuwanvu oguli mu ggwanga erya China guliko obuwanvu bwa kilometers 1,800. Songo Saudi Arabia nakugambye gugenda kubeerako obuwanvu bwa kilometers 1,200. Okusinziira ku munnamawulire w'eggwanga lino erya Saudi Arabia Ahmed Ali Shugali, omugga guno gugenda kuzimbibwa mu tekinologiya ow'ekika ekya waggulu era ng'agamba obungi bw'amazzi bwa cubic million centimeters 9 n'okusoba bwe bugenda ng'okufunibwa buli lunaku. Bagamba guno gugenda kukubisaamu omugga Kiyira emirundi 2 mirambirira mu buwanvu, so nga ate gugenda kuba gusimiddwa mwana wa muntu. Mu kaseera kano Saudi Arabia egamba nti kino kibali mu kukola kigenda kuba kya mutindo gwa nsi yonna, kubanga eggwanga lyonna ligenda kutandika okufuna amazzi awatali kuddamu kwegayirira amazzi n'eddungu balisiibule. Bagamba nti singa babadde bakuvujjiriza amazzi gano ensi yonna, okusinziira ku muwendo gw'abantu oguli mu nsi yonna, abakugu abali mu kuzimba omugga guno bagamba nti singa babadde bakugabira nsi yonna mazzi, okusinziira ku muwendo gw'abantu abali mu nsi yonna, omugga guno gusobola okugabira buli muntu yenna mu nsi eno ey'abalamu eccupa 2 ez'amazzi. Nga kale nno olw'okuba kino kiri bwe kiti ng'ensi yonna waakiri buli lunaku basobola okugigabira eccupa 2 ez'amazzi nga buli muntu afuna, bagamba kigenda kuba kibasobozesa okubunyisa amazzi gano mu ggwanga lyonna erya Saudi Arabia, era nga buli muntu mu ggwanga lino agenda kufuna ng'amazzi bagenda kufuna ge bafukiriza ge banywesa ebisolo ageeyambisibwa mu makolero mpozi n'ewaka, era nga mu kaseera kano beesunga ebitagambika. Mpozi bijjidde mu kaseera ng'amawanga mangi galina enteekateeka zino ez'okusima emigga egikoleddwa omwana w'omuntu, era nga n'eggwanga lya Misiri nalyo lirina enteekateeka eno ey'okusima omugga ogukoleddwa omwana w'omuntu. Bijjidde mu kaseera ng'eggwanga erya Afghanistan nalyo lyasimadde omugga ogusinga obuwanvu mu Asia, era ng'omugga guno gwasimibwa mu ddungu.
88.8 CBS FM.